na rebote bandeke yesaba mukama sebo tukwaniriza wewawo sebo obuze naye nakitegeerako emisomo gikubadde bubi ebyokwasa buvunaanyizibwa bwe bungi esebo naye mwe tuli tuweereza eggwanga amiina bannabbaale bagamba ki bannakayunga bannabbaale balungi babatumidde esebo netonda ntuuse kikeerezi tekibangawo kituufu naye nkuba abantu baffe bavugenga bulungi omanyi otuuka ku kkubo gwe ng'ovuga bulungi n'ogenda okwesanga ono watakisa akukiisa eno owa booda akuyita mu nkwawa eno bamanyi bo banoonya wali bwetonye enguudo zibeera bulokiti naye Katonda mulungi tutuuse amiina tutandikire ku kugundi ku copyrightiro nalabye ogyogerako nyaawo nobaako n'okulungamya kwe wakoze naddala ku saidi eyaffe abali ku saidi eno eya gospel stations zino ezanya gospel music yabadde nnungi nnyo submission eyo naye nalabye mugamba abayimbi temusanyuka nnyo tebanakiteekako tuyiseyisizeemukko copyright bwejja neteekebwako n'omukono oba badde tenateekebwako mukono munnayuganda asuubire ki mu bbaga eryo? Actually lead of opposition yakoze submission eyo nti ekyokusanyuka wano tekimala kubanga amabago mangi agayisibwa regulations ezigateekesa mu nkola ezitavaayo nga bwolaba etteeka ly'ebyobuvubi n'amateeka amalala mangi kaakati lopu kyeyavuddeyo ne komenti eyo nti etteeka lino libadde lirindiddwa ebbanga ddene Honorable Kyagayirale nga shadow minister wa art and creative industry ye yaleeta ebbago lino government n'eri overtakinga ekikkirizibwa mu mateeka yo n'erivuga era nalabye abataasiga nsigo nga bali mu makungula nga omusajja eyasiga ensigo bamulemeseza n'okubaako kyayogera naye kyonna kyekiri nti etteeka lyayise ba stakeholders babaddewo bangi mu gallery nga balaba ebigenda maaso zo byonna ate nga babiwagira abayimbi bonna baweddeyo naddala abasacula etteeka lino omuntu teririna kumukubya mameeme etteeka lino liringa meeme katale kyeyagala kyekola ki kyoyagala kyogulamu kyolondobamu kubanga etteeka liri nti lyazze okukuuma ebiyiiye ebitone n'ebiyiiye naddala ennyimba ebitontome emizannyo n'ebirala byonna anti copyright nti omuntu yenna bw'abanga ye nannyini kiyiiye gwe nannyini luyimba then obeera n'eddembe ne right kitegeeza eddembe erikozesa oluyimba olwo oba ekiyiiye mu ngeri gy'oyagala okikoze kufunamu ssente okikoze ku buweereza okikoze nga offer okikoze nga volunteer kakati nsuubira etteeka eryo kyeriri bannayuganda balina okulitegeera abamu baleme kuggwamu maanyi kubanga kiri nti bw'oba ofulumiza oluyimba kiri gy'oli okusayininga kopi yalwo eri ba promoters nga olukugira omuntu yenna okuluzanya nga tomaze kusasulwa bw'oba okoze ekiyiiye ekitontome bw'oba okoze omuzannyo bw'oba okoze kwegamba ekintu kyonna ekigwa mu koowa eri kiri gy'oli olina right of a copy of a copy to a right to a copy of that song of that poem oba ekiyiiye kyonna ky'oba olina so etteeka lyo ligenda ku defendinga muntu oyo okusinzira bw'anaaba aluŋŋamizza ekiyiiye ye kyakola ki kyalina so kitegeeza nti osobola gwe okuyiiya music wo naye ate nosayininga memorandum ne KTV oba Kingdom FM ng'oluyimba lwo bagenda ddukuba naye nga gwe togenda kuvunaana oyo yenna alukubye nga tosasuddwa naye ate ne weesangayo tebandeke nga ye agenda kuyiiya olulwe alufulumye nga alina strictly omuntu yenna aluzannya alina okuba nga afunye authenticity oba olukusa okuva ewa tebandeka alyoka alukube kakati kyekinyusa ekiri mu tteeka lino ekizibu kyokka kye nafunyeemu nti production industry yonna egenda kubeera regulated nti oluyimba lugenda kubeera lulwo ng'omaze okuluwandiisa ne registry URSB okukakasiza ddala nti lulwo kati obulabe obuli mu kyo
nti singa gwogenda mu pre-production n'otandika okuluyiya okuluwandiika n'ogenda mu production n'otandika okulurecordinga nga tonnaba kuluregisteringa era nga toli willing kuluregisteringa kati nze tebandeke nsobola okuva eno nenjiya luyimba lwe lumu nengenda nduregisteringa so bwe nkusookayo okuregisteringa oba tolina nnyo bukakafu bulaga nti oluyimba olwo lulwo that's the only issue kati ate ensonga bwe zituuka mu kooti togenda mu kooti ogambe bugambi nti olwo oluyimba lwange wololo nze yalukuba vumilia lwange naye nga tonaba kuluregisteringa so nga ate tebandeka avuddeyo ate ye nakusooka nakola ki naluregisteringa era nabadde mbuuza ekintu ekyo ku munange gwe nabadde ntudde naye yabadde honorable Kiyaga ubuuza kino kigenda kukolebwa kitya tekitegeeza omuntu ojja kuyiyanga oluyimba mu kimugunyu oluwandiike ofune titling zonna ne stanza chorus rhyming si zonna ozifune olwediting then ogenda oregisteringe before you come for production nsubira yokka ye security eriko so etteeka lino miganyulo ki egigirimu nze ndowooza nti abayimbi bangi nange ndi muyimbi era speaker jo yeewunyiza nga mugamba nti am one of the gospel artists ate yalowoozezza nti byalubalaata kunyumisa debate naye nga ndi muyimbi omanyi music waffe aba gospel abayimba gospel teri kizibu kiringa ku promotinga gospel music kubanga gospel music alungamizibwa mwoyo mutukuvu gospel music alungamizibwa njiri era eyo yabadde submission yange nti etteeka lino twetaaga okufuna equity balance of equilibrium to public consumption nti senga nze mbanzize n'oluyimba olwange olwa gospel naye nga siigoberere mitendera gino gyonna mbeera protected ntya mu kulunzibako then nze nga upcoming artist media houses zino zinayanguyirwa zitya okukuba music wange vis-a-vis oli music eyayitimuka nze bwe naleeta oluyimba olwange vumilia have no worry wololo biga god nduguze KTV tunavuganya mu katale ke kamu ne Levikson tunavuganya mu katale ke kamu ne Pastor Bugembe ne Ambrose semu yababi babiro nze yakajja mu field how am I going to penetrate then bwe kibanga it is my right that I'm going to sell dembe lyange naye ngenda ditunda kati nganze ayimba gospel music owenjiri nabulira nti enjiri ene ey'okutunda tetufaananeko nga bano abasumba abamu abayonoonye enjiri nti omala kusasula bw'oba oyagala okuteekako omukono jangu n'ekikopo ky'omuceere ndyoke kuteekeko ki omukono kakati ekyo kyawukana kitya nange ayimbye oluyimba naye nga ngenda kukugira omuntu yenna okuluzannya not until subscribe nze wano wensasulirwa then enjiri yaffe tugibalansinga tutya actually bw'otunuulira submission yange yabadde ku Lukesula 6 oluyi lwa 38 kubanga kanoni zaffe principles of preaching the gospel zitugamba nti mwaweebwa buwa era muwanga buwi kakati bwembanga naweebwa buwa naweebwa amafuta najjuzibwa omwoyo mutukuvu bayibuli nengisangawo naweebwa nayo mpeebwa ate mwenkwotinga nenjiyeyimba nentandika okuweereza insensi kyerimu ekyo kitegeeza nti mba nina kuyimba buyimbi nempa buwi then nange nempeebwa omukisa kakati nga njagala etteeka lino liprotectinga litya omuntu bw'atyo then senga oluyimba lwa Levikson oba olwa Pastor Bugembe oba olwa Shiba saagala mbeere concentrated nyeno mu gospel music oba olwa Shiba oba olwa Chameleone wale senga mba ndi kuluyimba n'abaana mu ssomero aba infants primary lower primary upper primary abatasobola da kusubscribinga wadde 10 nonsanganga
ndi kulubayimbiramu nduteseeko bamayiminga they are becoming also creative nga Levikson wali shibe eddala lyatuuseeko abaana bano batandikira eno okulumayiminga naye nze nduteeseemu luzannya kakati omwana ono agenda kwegomba atya talenti eno eri waggulu atandika ogikopa agitambuliremu waliyo rediyo ezimu nga zibeera ne talent shows ezo abaana ne bajja ne bakola competition mu nyimba za Bugende buli omu najja n'olulwe ne bakola competition mu nyimba za Prince Charles Tebandeke buli omu najja kategore yonna buli kategore nejjange erina lwekola kirwevuganyizaamu oluyimba olwo bwe lunaaba luzannya nga ndutese mu device efulumya music how am I going to be protected etteeka bwe liba linkwata tolabanga etteeka lino kirituwe lyandiviirako okupromotinga upcomings ate likugire abakwatayo baserebu kubanga luyale bwe naaba nnyimbi ekirimu sense naye nga nkoze nsayininze contract ne KTV mu kuba ennyimba zange nze sifuddeeyo okusasulwa copyright yange tejja bakwata